Essuula ey'okuna. Era yakola n'ekyoto eky'ekikomo, obuwanvu bwakyo emikono 20, n'obugazi bwakyo emikono 20, n'obugulumivu bwakyo emikono 10. Era n'akola n'ennyanja ensaanuuse ey'emikono 10 okuva ku mugo okutuuka ku mugo, n'ekulungirivu n'obugulumivu bwali emikono 5, n'omugwa ogw'emikono 30 ne gugyetooloola. Era wansi waayo waaliwo ekifaananyi ky'ente ekigyetooloolera emikono 10 nga kigyetooloola ennyanja enjuuyi zonna. Ente zaali embu 2 ezasaanuusibwa yo bwe yasaanuusibwa. Yatuula ku nte 12, 3 nga zitunuulira obukiika obwa kkono, n'3 nga zitunuulira ebugwanjuba, n'3 nga zitunuulira obukiika obwa ddyo, n'3 nga zitunuulira ebuvanjuba. N'ennyanja ng'eteekeddwa ku zo waggulu, amatako gaazo zonna nga gali munda. N'obugazi bwayo luta, n'omugo gwayo gwakolebwa ng'omugo gw'ekibya, ng'ekimuli ky'amalanga. Ensuwa 3000 ezayingiramu ne zijyamu. Era n'akola eby'okwolezaamu 10, n'ateeka 5 ku mukono ogwa ddyo n'5 ku gwa kkono okubyolezangamu ebintu eby'ekiweebwayo ebyokebwa byayolezebwanga omwo, naye ennyanja yali y'abakabona okunaabirangamu. N'akola ebikondo 10 bya zaabu ng'ekiragiro kyabyo bwe kyali, n'abiteeka mu yeekaalu ku mukono ogwa ddyo 5 ne ku gwa kkono 5. Era n'akola n'emmeeza 10 n'aziteeka mu yeekaalu ku luuyi olwa ddyo 5 ne ku lwa kkono 5. N'akola ebibya 100 bya zaabu. Era nate n'akola oluggya lw'abakabona, n'oluggya olunene n'enzigi z'oluggya, enzigi zaazo n'azibikkako ebikomo. N'ateeka ennyanja ku luuyi lw'ennyumba olwa ddyo ebuvanjuba okutunuulira obukiika obwa ddyo. Kulamu n'akola entamu n'ebisena n'ebibya. Awo Kulamu n'amala okukola omulimu gwe yakolera kabaka Sulemaani mu nnyumba ya Katonda, empagi zombi n'embuto n'emitwe gyombi egyali ku ntikko z'empagi, n'ebitimba byombi eby'okubika ku bikompe byombi eby'emitwe egyali ku ntikko z'empagi, n'amakomamawanga 400 ag'oku bitimba byombi, embu 2 ez'amakomamawanga za ku buli kitimba okubika ku bikompe byombi eby'emitwe egyali ku mpagi. Era n'akola n'entebe n'ebyolezebwamu n'abikola ku ntebe, ennyanja emu n'ente 12 wansi waayo. Era n'entamu n'ebisena n'amakata agakwasa ennyama n'ebintu byonna ebyako, Kulamu kitaawe n'abikolera kabaka Sulemaani olw'ennyumba ya Mukama bya bikomo bizigule. Mu lusenyi lwa Yoludaani kabaka gye yabisaanuusiza awali ettaka ery'ebbumba wakati wa Sukkosi ne Zereda. Bw'atyo Sulemaani bwe yakola ebintu byonna bingi nnyo nnyini, kubanga ebikomo obuzito bwabyo tebwategeerekeka. Sulemaani n'akola ebintu byonna ebyali mu nnyumba ya Katonda, era n'ekyoto ekya zaabu, n'emmeeza okwabanga emigaati egy'okulaga, n'ebikondo n'ettabaaza zaabyo zaakirenga mu maaso g'awayimbibwa okwogera ng'ekiragiro bwe kyali, bya zaabu nnungi nnongoofu. N'ebimuli n'ettabaaza ne makaasi bya zaabu, zaabu ntuukirivu, n'ebisalako ebisiiriiza n'ebibya n'ebijiiko n'emmumbiro bya zaabu nnongoofu. N'omulyango ogw'ennyumba, enzigi zaayo ez'omunda ez'omu kifo ekitukuvu ennyo n'enzigi z'ennyumba ye yeekaalu zaali za zaabu.